tekabadde kabi mbadde era byembafumbira era mbeese nsembere tusome. Buli eri tubadde tuyiga okusoma ebigambo okuwandiika Oluganda nga tuli ku bigambo naye leero njagala tutandike okuwandiika emboozi, tuyige okuwandiika emboozi. Ngenda kuba nnyonnyola kimu ku kimu, lwaki wano nawangadde, lwaki kino nakyabudde ku kino, lwaki kiri kiriko ekiti, mubitegeere bulungi. Emboozi gye mbaleetedde leero yeeno. Lwe twagenda e Kampala, ekigambo Kampala tekyaweddeyo wano kikola netaddemu akasazi. E Kampala nasula Seebase. Emboozi eno nga bw'olyaba ya bigambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naye ate erimu amateeka g'empandiika ge tulina okugoberera. Oyinza ogiraba nga ennyimpi naye tugenda gisomako mpola mpola okutuusa lwe tunaagimalayo. Okusoma kwa byonna katutandikire wano. Lwaki kano akagambo sikagasse neŋŋamba lwe twagenda? Abasinga obungi ogatta lumu nti lwe twagenda. Lwaki nkaawudde? Okugambo obwo lwe twagenda lwe wano otegeeza lunaku oba waliwo akalala kakwakulizo bwe tutagenda kabwako nako kawandiikibwa mu bbanga. Wali akalala ka kifo we wasuze nako kawandiikibwa mu bbanga. Okugambo obwo mutegeere kuwandiikibwa mu bbanga tekugattibwa ku kigambo. N'olwekyo ensonga lwaki bano kawandiise mu bbanga nti lwe twagenda. Lwe twagenda so si lwe twagenda. Bw'okigatta kijja kufuuka kigambo kimu kibeere lwe twagenda kijja kuba tekiwa makulu. Sigenda kusukkawo awo katukomaawo olwaleero kansuubire nti akukalingidde. Lwe twagenda we wasuze kakira kakenjogeddeko bwe tutagenda obugambo obwo we buwandiikibwa mu bbanga. Sigadde eze Shadia Nantono kyolabulungi Ssabatenda Ssaabasajja Kabaka.